ina kitu kyenjagala twogereko ndowooza straight njagala okulisaayo ababadde mu kuziika kwa jjajja wa Eddie Mutwe. That solidarity mwebali ddala njagala okubeebaza bannankyukakyuka. Of course waliwo bantu bangi nnyo abafunyemu kugamba ebintu nga tebigenda bulungi generally. Baganda baffe gye bali abali mu makomera bangi naye nga tebigenda generally bulungi. Awo nno abamu abasobola okuvaayo ne tubeera mu kamera newankubadde abalala mukiraba ng'oba mulina engeri gye mukirabamu mmwe, naye ndowooza abamu obulumi tulina bungi kati nga ffe naddala ab'e Nakaseke abalina abantu baffe abaddeko mu zi struggle, abantu baffe nga bagezaako okuteekawo embeera bibadde bingi nnyo, naye ndowooza kino njagala tukyogereko ffenna. Actually kantandikire ku kino ekya struggle njagala okutegeeza bannayuganda okusingira ddala mu bannayuganda abali wano e Uganda. Kubanga oli mu Uganda, struggle si ya Kyagulanyi. Waliwo muganda wange omu alina statement gye yakola ndowooza nga ye yali agezaako okulaga nti struggle ya Kyagulanyi, but you guys what you should know, struggle si ya Kyagulanyi. Struggle si ya Bobi Wine. Struggle yaffe ya bannayuganda kwebeereramu nti Bobi mumuli oba yakutte steering naye gwe kitwale nti naawe kennyini nnyini oba oli mu bbaasi oba oli mu mmotoka oba olina w'otudde nga ye driver waffe era akyasobola okuvaawo driver omulala as long as ekiruubirirwa kya driver ekiruubirirwa kye tuliko. Nti mulekeraawo okugamba nti struggle ya Bobi Wine. Struggle si ya Bobi Wine. Era statement ngiddamu gye yakola ng'ali mu America n'agamba akyasobola okugamba Abamerica nti ye kaasigale mu America. Ate nga kisoboka n'asigalayo n'abagamba nze siri bulungi, siri mweteefuteefu na Mwami Museveni ayinza okunkola kino bwe kityo okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Naye waliwo muganda wange yali side ze South Africa eyo, ali ku luuyi luli, ali mu MK project. Twali tugezaako okuwakana nga tugezaako actually okuba ng'alina embeera gy'ateekawo, ne ngezaako ne mugamba nze ne mutegeeze ne mugamba tolowooza nti struggle ya Kyagulanyi. Kitegeeza ate gwe obanga atulaga nti Kyagulanyi yalwana oba yakooye obufuzi obubi obuli mu Uganda. Kyagulanyi yekka yalaba embeera embi eri mu Uganda, yatayagala kino. Nedda, ffenna olina okulwana gwe naawe ali eyo Munnayuganda, naawe muvubuka munnange, naawe muganda wange, naawe kojja wange, naawe taata wange, olina okulwana, olina okukimanya nti struggle si ya Bobi Wine, struggle ya naawe yiyo. Naawe olina okubako ettaffaali eddene ennyo ly'okola okubeera nga eggwanga lino tulikyusa. Twategeerekese bulungi. Kuba abantu abamu ffe mutulabira eyo ne mulaba naye nga kunyigirizibwa okw'amanyi nga mu butuufu ne bw'obeera ki ng'otuulaawo n'ogamba naye eggwanga likyuke, naye tufuneko omukulembeze omulala ebintu bikyuke. Nabadde ndaba baganda bange jjo amazzi we gaayiridde ng'abantu bali ku takisi, abantu bali ku ziroole, abantu nga banoonya engeri gye batambula awo, naye ezo sababu si za kibuga oba bbali wa kibuga, kwetooloola ebbali wa Kampala. Olwaleero we tuli bw'oyimirira mu butuufu onkwasa ennaku ne mpulira nga nfunye okunyolwa mu mutima. Bw'oyimirira bw'oti gwe n'olowooza mbu struggle ya Kyagulanyi, bw'oneeyimirira mu bulamu bwo n'olowooza nti struggle ya Bobi Wine, si yiye muganda wange, wannyinaze ne muganda wange abali eyo abandaba, si yiye yekka, nti yaffenna
bw'obanga owulira oyagala enkyukakyuka leka kwetuulako bwetuuzi. Abantu abasinga mwetiririra ng'olaba omuntu alina eddoboozi asobola okubaako ne kyayogera ensi n'emuwulira naye n'atuula. Njagala okwebaza ttiimu ya Eddie Mutwe, abaana abo ababeera ku pulezidenti waffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye ne kano kagende eri pulezidenti. Ssebo kojja wange Kyagulanyi, naawe kyekiseera weebeereremu nga bw'otera okutugamba. Tandika okwebeereramu. Bano abasajja bwe batuukira ku mbeera ng'ate mugenze ku mufu, ate simanyi wa pisitu, ate simanyi waaki, ate akuli mabega. Ye tayimu kati nammwe abasekurite mwenna abali ku ggaali ya pulezidenti, Nyanzi, Edi, mwenna abali ku ggaali ya pulezidenti mutandike okubeera n'eriiso liri ejjogi. Temukkiriza muntu ayeesembereza Kyagulanyi. Kyagulanyi tulimulina nga kati kamu akali mu kibiriiti nga kanaako ate ng'obudde bwa mpewo. Bwe tukakoleeza obubi, bwe tukakwata obubi, bwe tutakatereeza, bwe tumala gakakasaza, obuganga ne buvaako, ye lasiti gye tulina. Ko omuvubuka eyavaayo n'asobola okunyeenya mwami Museveni n'anyeenya. Ensi n'ensi neetegeera nti oyo omwami obukulembeze bulina okukyuka e Uganda. Era ate kansooke nkizeemuko emabega wano. Byonna bino bye mulabye social media mubirabye. Njagala musooke mumanyi. Ate bwe neebuuliza, kubanga pulezidenti wange atambula n'agenda mu abeerako atera okubeera yabeera mu comedy store, abeera like si kuziika kwokka kwabeeramu. I'm just imagining lwaki abantu abo abatandise okuba nga batiisatiisa bateekawo embeera ate bagenda mu kuziika, nga bagenda mu kufiirwa n'ogamba naye kiki? So muvubuka munnange, nina ekintu kye njagala mbategeezeemuko katono. Emyaka twakaweza emyaka 61 kyatufuna independence oba kyatufuna obwetwaze nga twetegerera. President Museveni ne gavumenti ye babadde ku bukulembeze buno bagenda weza emyaka 40. Bajjako mu 86. Tuli mu 2003, emyaka 37. Kaakati waliwo ekintu ky'olina okumanya. Emyaka 61, emyaka 20 gyali gya Obote. Kwaliko Obote 1, Obote 2, Amin, Inaisa, Lule ne Muteesa. Tube bakulembeze nga 6 ali 6. Kati abantu abo abaaliwo abo bakulembeze gy'emyaka ago gy'emyaka 20. Kati bwe tubala emyaka 20, bwe tubala emyaka 20 n'ogattako emyaka kati ne ginaana omukulu gy'amaze mu buyinza n'abantu be, emyaka 20, amalwaliro, ddwaliro ly'e Mulago, lino eddwaliro ly'e Nakaseke, ddwaliro ly'e Masaka, waliwo amalwaliro amanene agaazimbibwa biseera ebyo. Ne bwe tugenda ne ku masomero, waliwo amasomero nga go gaazimbibwa mu myaka egyo giri 20. Waliwo n'ebifo muno mu Kampala bw'okola research n'onoonyereza nga byazimbibwa Obote n'Amin. That is nga Serena Hotel, nga National Theatre. Waliwo ebifo mu Kampala eby'amaanyi. Awo wezija ne mbuuza achievement z'emyaka
Okay, omanyi mugamba ati titusiima oba titukola kitusiimi ebitono bye mukozeeko, but here we go. Kati ke kaseera tukyuseemu ire emyaka 40 emyaka 61 independence bukya twefuga ne tugenda ne mugenda mu bukulembeze mu 86 tuli mu 2023 tewali kyabaddewo nti oba mutulage kati kino kikoleddwa. Bikoleddwa wabula mwesiba nnyo ku ddembe nti mukoze eki nti bannayuganda mubawadde eddembe, naye waliwo ekimu kye tumanyi nti omwavu tafugika, omugagga tafugika, mwagala abantu nga baavu. Ekyokubiri, eddembe lye muwadde bannayuganda okubeera ng'olwaleero mwatandika odyonoona, kutandika kukwata abantu bannayuganda bakwata bateeka mu zidrooni babuzaawo, nti ebintu ebimu ebirungi bye mubadde mukoze kati ate byonoonwa, nti byonna bigenda kusaanawo, naye nga mubadde mukozeekokko akatini, kubanga tetujja kulema bagamba nti tubaweeyoko ka credit akatini. Ekibuzo kiri nti ebintu ebisinga lwaki mubidibaze, likes of economy edibagiddwa, eddembe ly'obuntu muli tagazi byonna mukugamba abantu mubakwata nga bwe mwagala. Awo tukusabira mwami Museveni benga bakalyesuubula ab'e Nakaseke si bokka, mulimu n'ab'e Masaka, mulimu n'ab'e Gomba, mulimu n'ab'e Mbalala n'Abasoga. Time etuuka nga kiseera kituuse nga muyina kuvaawo buvi olw'obutoonoona biri eby'emabega ebikoleddwa ebitini, kuba byonna bwe binaavaawo ne byonooneka, then there is a problem. Mumanye ekituufu, waliwo ate we nalabye nga kisusse nnyo, kati nga bw'onoogaana abakulembeze mu madiini oba bannaddiini aboogera ku mbeera, bannaddiini actually si boogera ku mbeera, badde bagenze kusaba, ate ebitongole ebyokwerinda ne biyimirira, ebitongole ebyokwerinda ne bijja, ate ebitongole ebyokwerinda okubeera nga bijja bistoopinga bannaddiini abagenda okwogera ku kigambo kya Katonda nga basabira busabizi. Mujjukire nti nno tuli mu multi-party system, nti constitution etukkiriza okubeera nga ebibiina ebyo, that's why olwaleero weetuli tetukyali mu mugendo, twaguvaamu kati tuli mu multi-party system, which is multi-party system nti ekibiina ekyange, ekibiina ekyono, as long as twatuukiriza obukwakkulizo tukkirizibwa okwogera ku bigenda mu ggwanga, eyo constitution. Gali genda mu comment section, lekayo obubaka, yogera nange, naye birimu ebirundi ebiri ekyegambye twebereremu, namwe bali ku Bobi Wine, bali ku president wange, mwebereremu. Bwe tuuse ku mbeera eyo ne mukwatayo ono ne mukwatayo ono, muyinza okuba nga oba oli awo n'ebirala nga bikyajja, katulina kubanga eriiso nga kalu nga tutunudde nnyo nga tuli beetegereza, nga twetegereza nnyo. Bannayuganda mwenna, amannya ganze Kizito Laba,
Kampani yaffe eyitibwa Net Connect Travel Agents tuli Mmengo. Mujje tubayambeko okola paperwork owensi zonna eza Bulaaya okugeza nga Canada, America, UK, Australia ne Schengen visa zonna tuzikolako. Tetukola za Abawalabu nedda. Tuli Mmengo tukuyambako kola paperwork omutuufu omulungi n'ofuna visa. Tukola visa eza student visa, tukola visa ez'okulambulako abaagala ogenda mu holiday zonna tuzikolako. Enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0702 28 27 34. Gye nkwata mu ngalo eri 0700 31 62 20. Ku Masaka Road, Chiwawu ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.